ekikwekweto wano mu kibuga ne tuyolako abawera. Kati leero twasunsudde ne mu kusunsula kuno ababaddemu ba LC ab'omu kitundu, abakuumaddembe abalala ng'aba ISO, ba CMI n'aba military police. Bonna twabadde wamu nga tukola okusunsula okukakasa ani ateekwa okugenda mu kooti, ani simubbi, obujulizi ki gye twabasanze nabo tuteeka ku mmeeza ne tulaba nti ono agenda mu kooti, ono tagenda mu kooti. Kati mu kusunsula tusigazizza 110 wali mu kaduku gye tukasigazizza, naye 47 tumaze okubatwala mu kooti mu mbuga z'amateeka wano mu Buganda Road. Kati oyinza okulaba bameka bakyali mu kaduku kaffe, 47 bageze mu kooti. Twasunsudde ne tusigazza 110 abateekwa okugenda kukola ki, okugenda mu kooti, naye kati 47 tumaze okubatwala mu kooti. Eyo embeera tuli mu kati, naye ekikwekweto kino ekyagenda mu maaso tolowooza nti bikomyejjo, tegyagenda mu maaso bakuta akawera, nedda. Ekikwekweto kyagenda mu maaso paka ng'ekibuga kimaze okuteerera. Eyinza okubawa abantu tubakubiriza omulanga wadde waliwo obubbi by'okusika ensawo, okusala ensawo, okusika essimu. Ffe tuli mu bikolako, tuli mu ntiiko, abasirikale abakuumaddembe bakola okutawera okulaba nti abo bonna abagezako okubba tubanyweza tubatwala mu mbuga z'amateeka.